Anything media. The super program, The Earthquake, Obunkenke, Wanoko Fit Media. Mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamucha wa president tulina buzibu naye okay twagale entebe gyatuddemu naye se mu bubi bino sibya kuyimba munange nga tukutusa kuba nabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni yewe abantu kubye mukajjabu fe tumukuba right omuntu wakuba nawe omudiza omulungi andabaho gambo teyina gyoli kasente bukimu kitambula bulungi amuzukola haja Abdunuru Mnyamishafi kulwanga nze akubuza kulwalero atuzze mu program The Earthquake Obunkenki program twakyusizaamu ko olw'enkyukakyuka y'obudde abasiraamu babeera mu kubeera nga basiibuluka so twatunoddemu ng'ekyamazima tugize emisana lunaku lwa Monday ssaawa 9 program ojja kubanga ogifuna pano yaffe era weeri basajja bazze okubanga bakubaganya ebirowoozo bingi ebadde mu wiiki eno ebyogerwako budget eyokuziika Right Honorable Jacob OULANYA ekyayogeza bangi ebikankana ku Lwokutaano yasobola okubanga ate omubiri gwe gukomezebwawo mu ggwanga lya Torino Uganda ebiwoobe ne birabwako era twalaba ne Deputy Speaker nga akulukusa amaziga simanyi oba ekifo kye yagendamu si kirungi oba simanyi oba yali mukwano gwe nnyo Anita Among Right Honorable agaana okugenda mu office ya Jacob OULANYA n'emmotoka ye n'agigaana n'agamba ati kasigale mu yange byembaddemu nga Deputy Speaker ate Deputy Speaker kati aliwo abeere n'ebya Speaker ate banafa ba NUP engumi ekyagenda mu maaso be balonda omukulembeze oba Speaker w'erubaga wano naye ate be bamu ate be yagobye nga bagobye mwe muli ne Meya Mberaze yagobeddwa nga Speaker yennyini gwe balonda yabagoba bino nno agamba nti wabeerewo ensomesa ennungi oba batwalibweko gye basomeseza ekyankwanzi babangulwe mu byengeri enkiiko gye zirina okuba nga ate zikubizibwamu Deputy Mayor tuli naye ajja kuba nga tutangazaamu ku nsonga eza enkiiko ezo zikubiziganya zitya nsobi ki ezaalimu ndowooza kuna n'aba Newto n'ateekubira nnyo ku saidi ya Nuupu naye wanaaba akikoze kijja ba kitegeerekeka kantandikire musomesa nsaba obambulizeeko neyanza tesiteswa programu eno amanya n'eddoboozi Kibirige Musa kansala wa Democratic Party eyagwa naye meya addako era ku kaadi ya Democratic Party tufutu si addako ne alinze okulayira olw'obumulumulu obuli mu bannaffe ke kaseera abantu okutandika okwejjusa kiki kye twakola lwaki twamala ebiseera abantu abatuufu baabana era nkakasa era siba kigamba bano baganda bange Deputy Mayor kati no yatidde dda okunvuganya ali mu kankana yatidde dda okunvuganya bulijjo yeewera ate ngenda kujja ne kati yatidde dda bantu bejjusa ku kyabaawo ku kyebaawo abantu era akalusa yakadibwamu enkya Deputy Mayor baabatano akwata kyo owayi soko mbuli narabye okungubaga kwa NRM wakulabye wakulaba okwa Jacob okungubaga kwa Jacob OULANYA okwateekebwa NRM yes wakulaba mu kinyusi ki obwa Sseruganda obwalimu era mukama waffe n'akwata omuzindaalo ani yenna Nobert Mao kwali kungubaga kwaki kwakufiirwa nenga kwa kibiina NRM yateekateeka era nkukakasa kino n'aba NUP baalimu okakasa oyina bompa baalimu
Oyina bompali. Ocho sikulira Ani yakwata omuzindalo kubeni. Oli okwata omuzindalo era kyayogera. Nkwate second ya. Bamukubira essimu nti owaayo tukulaba ogeze mukungu baga abantu tubagambe ki era agamba oli abadde muganda we era singa Nobert Mao yali afudde Oulanya yandikoze atya Yandibaddewo. Nolwekyo kyensaba abatulaba n'abatuwuliriza ne bakubiriza bannange Nobert Mao okubeera ku nsonga za NRM kati ngeye tukwatako ffenna kitegeeza nti afuuse waki kakubuuza kibuuzo lwaki dipiti yakubiti yateekawo ekyabu okungubago kwa dipiti ngani nga bakungubagira ani Jacob OULANYA ngani abadde speaker nga speaker singa abadde speaker nga wa kibiina kya Democratic Party kakasa nti Democratic Party yandibadde etegeka ki omuzungu era kyetuyita audacity twandi kitegesenga baani lwaki tagenda eri ewaka kuba ewaka era bakungubaga era agenda muntu munene nnyo newa newaka era bakungubaga agenda era linda y'omuku bagenda okutula ku fronti amina tweyanzeke so omaliriza ogamba oti anti oli yali muganda we nkakasa singa kikeera ndi omusajja wa Democratic Party neva mu bulamu bw'ensi deputy mayor ngutudde mu kamera tojja n'okungubagira kuba oli opposition oli opposition amina senga bade weyanza obudde bunziruseeko neyanzanye kangende ewa mwamitwa musajja wa PFT kwazi wangambe yali ewa NUP era kyaliyo ndi wa PFT ng'ekisinde ekigenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda eyannamaddala era nga ndi wa FDC ng'ekibiina ky'ebyobufuzi era ndi memba alina ne kaadi ate n'ekyenjawulo nti ndi omu ku batono ennyo ndi omu ku batono ennyo bannayuganda abalina kaadi ya FDC ey'enjawulo era nze nina kaadi si kaadi ya flaga bearer mu kuvuganya nina kaadi nga memba w'ekibiina era ndi omu ku batono nnyo abalina kaadi erabika ng'endagamuntu ya Uganda era ndi omu ku batono ennyo abalina kaadi eyo mu Uganda nebaza Mukama Katonda okusokera ddala kambanirize abatulaba n'abatuwuliriza nga bulijjo nze Sendyo Watwaha omu ku bamemba abakubaganya ebirowoozo wano mpayo kimu kyolayo mu wiiki eno ekikumazeemu amaanyi siina tolina bikumazeemu maanyi naye kisinza okumalamu amaanyi sirina wabula kyensinza okulabamu kwe kuwuliriza n'okujjukira siina kimazeemu maanyi nze nteesa wabula nze kyendabyemu musekendi abiri kwe kuwuliriza n'okujjukira okusaba kwe nakola wano wiiki eyise nga nsaba era nga nteesa eri Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo okuvaayo yetondera obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda ne bannayuganda ffenna mwebaza yakola kisajja kikulu si kisajja kikulu nze njogera mwebaza okuvaayo n'awuliriza okusaba kwaffe wabula mulabula nti Abaganda tulina ebintu bibiri tuwulira tusirika naye tetwerabira amina neyanza nnyo neyanzeeko Abaganda tuwulira tusirika naye tetwerabira naye tulina ebintu bibiri Deputy Mayor ombulize kuba labi ba Fake Media bw'osaba okwetonera kitegeeza nti bakusonyiwa tusobola okwesonyiwa naye nga tetukusonyiye kirungi omwebaziza naye yasonyiibwa weewaawo bannayuganda abatulaba Fake Media Sebuliba Brian nga bulijjo Deputy Mayor Nansana Division kamaffe yeebazibwe atuyisiza week olwayo olunaku lwa Sande bingi ebibaddemu nga bwezza okuyogerako tulabye mukadde waffe Oulanya nga bamukomyawo mwangalye okubeera nga situkira nakoma okubeera wano namusaasira olw'obulwadde bwe yali ayitamu naye ate era indicators zonna zaali ziraga nti obaoliawo yali yabannabulamu bwensi indicators yes zaali ziraga kubanga twali tulabyeko abamubika ate nga
Twitter z'abantu abanene mu ggwanga ezesigika naye babagamba babijjeyo naye nga baali babitaddeyo mutabani wa president bw'amala okubika ne batugamba oli tannafa ate ne wayitayo ennaku bitaata yennyini n'abika kitegeeza waaliwo embeera oboolya ate taata n'ateekako n'akagambo nti nalwawo okubika nga njagala abaana basooke bagire basooke bategeere was an indicator yagamba naluddewo sinalwawo lwali luzungu what did he say naluddewo lwali luzungu oluzungu lulina meanings za njawulo okusinziira omuntu wakozesa ekigambo eri statement yali nti I delayed naye abatawuliriza n'abatulaba tetubatawaanya ono ayogera ebibye byamanyire byalowooza biggweyo kubanga bano bagwana kulemberwa njagala nnyo tebagwana kubeera mpayo kahinti katino ki ekiri erubaga ekyamazima embeera eyo eriwo fenga abamu etusanyusa kebeerewokko kubanga abantu bano saagala ogere nnyo kindi sekendi 10 abantu bano twabalabula omulundi guli ate nga bwe kiri nti obukulembeze abasinga baali bakabujjamu kati bamanyi kyekitegeeza nga bo balowooza musobola okukwatagana n'abasajja b'NRM nga bamu tebamanyi bubi bwabwe. Amina, olinayo kyonna ekikunyize mu wiiki eno? Ekinyize mu wiiki eno ebudget y'okwerekera muganda waffe Oulanya okusinziira ku ggwanga bwe liri nga likaaba biliyoni 2.5 sente ezo singa zikwatibwa ne basubsidizinga abakozi ba sabbuuni bannayuganda bayinza okuddayo ne bakozesa sabbuuni ku 12 oyagala omubiri gw'omugenzi gusigale ku ttaka. Waliwo ne yapositinze nenjagala n'okukaaba nti ezo sente bazimpenza omulambo ngulye. Tweyanza nnyo tweyanzege awo ye deputy mayor tutandise program twagala tubeere nga tutandikirawo nange ku budget mbadde kyategeeza mukama wange beeyi ya sabbuuni egira esigalayo ye nange tuli basomesa era tubeera mu masomero agaliko ebisolo tubadde nga bw'oba monitoringa okwonoona abaana mu bisengero bya sabbuuni nga 7 mu kiyigo naye z'omu ku bakoze research tekyali yadde sabbuuni ne mu maka nga abakyala abooza sabbuuni nga bamuyisaako bulashi ebintu ebimu bijja naye ne bituwa ekyokuyiga so okukekereza ne kujja mu nsi okukekereza kwazze so oyagala omuwendo kisigaleyo kisigaleawo tokola nsobi naawe omukulembeze takola ekyo kati omukubira engalo mwebazaki bannayuganda bali mu nnaku babonaabo tebalina yadde sabbuuni obanga afuuse Ssaabaminisita yavaayo nakudaalira bannayuganda nti bozese amapaapaali bannayuganda mwenna mugwane n'embeera kugikozesa kwegatta kwetaasa asiwambye ntaasa bannayuganda amanga omukulu notategedde nedda waliwo olulimi lwe tukozesa lwe tuyita sarcastic okujeregerera si buli lwokuba engalo oba omwebaza naye omanyi bannayuganda bagwana neyanzege program tutandise twagala tutandikire ku budget ey'okugenda okwerekera omwoyo gwa speaker omuntu ow'ekitiibwa alina kukolebwa atya tutandikira awo nja okubuuliza ekibuuzo nga sinaba kutandika kunyonyola bantu yo budget bannayuganda mubadde mwagala yenkana etya ebintu nga babitemeetemye saagala tekya budget tukitunulenga budget eyasusse nnyo bumbi agambye bubiri n'ekitundu muntu w'amaanyi muntu wa kitiibwa era ensi zitutaddeko amaaso wakiri zikome ku kuto kasikambuuza ekibuuzo yowe ekitiibwa gwe twakasooka okufiirwa yasookera ddala ng'ali mu ntebe yasookedde ddala tetufiirwako sipiika ng'asaavinga yasookedde ddala era bakama baffe betusindika abasinga mu Buganda twasindika ba NUP ewe n'ebintu badde babimanyi bayisa amateeka ekyo badde bakiraba dda kino kyekwase naye oludde mwekiri mu bitabo nti omuwendo bwe guti gwabadde afuna ebitundu bwe biti bibijja okukola ki okumuziika n'ekyo kino si kibi era kyekimu ekyali ku
kulonda kwa speaker amudira mbigere bitonona byaliwo kiri mu constitution kibadde mu constitution omuwendo ogulina omusala gwafuna kubisaamu omwaka omuwendo kigwe tulina okozesebwa n'olwekyo nga ba member of parliament bavuddeko ku kiwakanya tebanafa kitegeeza ekintu ekyo kituufu wadde nga kinyiga n'olwekyo nsaba mukama wange nga bagamba nti bakyali mu driving seat eya opposition batume batuukirira mwami Wakayima n'ababaka abalala mu Uganda babage bannage ensonga ezimu mugende muzitereze nga bukyali. Kati gwenga gwe kyandibadde kitya nze ngazi bwenva ku ekyatesebwa nga member of parliament akasente kangi plus eri bagiwadde mmeka 293 193 oba 2 oba 10 zibaziwadde zikigwana okukola ki plus kyemanyi egenda okukola ne mu welfare ekyo kyeggulu bavudde ne bakyogerako tetunulira ntaana nakutambuza mayiti yokka egenda kufumba n'okuliisa abantu era bagambye abantu bakale balina okuliisa buli lunaku lwakuba ffe bannayuganda kituli mu bwongo plus tumanyi kuvuga mayiti nakuzimba ki ntaana bavudde ne bakikiriyalinga ndoza deputy mayor wakirabye ekyo byonna ne bagenda okukola tukkirize tuva okutunulira nti esente empitirivu bw'obanga gwe ssebo moderator ewamwe muzikira emitwalo 3 naggwerayo bulungi nnyo n'atadda emitendera gikyukamu kyekinga okulabira kuba osobola okwambuka wano ku woteri bw'okukyalo n'oli emmere ya 3-5 bw'okkirira ebwayise ku basimanti yagumu 2 bw'ogenda ku africana ya mitwalo 6 ne mu bantu tulinamu abantu ab'enjawulo era basaana kusinziira ku kyebakoledde eggwanga tukkirize wadde Oulanya wa NRM eggwanga lyabadde asaavinga lyaffe byatukoledde bingi eyo engeri gye tulina okukola ki omusiibula nga bannayuganda byatukoledde nga ki amaze mu palamenti ebisanja ebisukka mu 3 yajja 2011 deputy mayor abadde deputy mayor ebisanja deputy speaker ebisanja 2 kuva 2011 twali Makerere otune Makerere program ya Makerere yali kakiiko k'obukulembeze kyakoledde eggwanga kimala nze nganzi esente ze batajja kukwata kuteeka mu nsawo ya mwami Twa zikole ekyo ne bannaffe abalina ku mutima tukkirize nti gyava baana kuwala emiliyoni 5 nga tumaliriza zibawadde ababaka buli lunaku okulina ku 5 zibawadde ababaka okulonda speaker na deputy speaker obumbi bubiri bwayisibwa eryo miliyoni 5 zibagenda okuwa ababaka ab'engulu buli lunaku kumalira ku 5 ezo zo ziveeko sinnazoogerawo emiliyoni 5 zada ababaka bonna ab'NRM buli muntu wofuna office ne demand ziziba mpitirivu lwaki tebaziwadde mu opposition mu babaka temuli mu opposition bebawadde temwabali kola okunoonyereza oba aba opposition tumanyi balala kakasanga n'ababaka abamu betumanyi nti opposition bafunye akasente deputy mayor ajja bitwa neyanzanya olina kumaliriza kunzika ngowunzika nga mpunzika bannayuganda Uganda gavumenti efuna akasente kangi tukkirize kino ekyazze balaga amakubo gatandisedde okukolebwako nabingi ebigenda okukolebwako tebagenda okuziika omwami Oulanya oba abadde speaker waffe n'olwekyo ensonga ereme tutwala bungu twekalakasize mu nnimiro zaffe nga Honorable Lutamaguzi bwagamba oba twekalakasize ku nnoni zaffe fe abasomesa twekalakasize ku booda zaffe fe abavuzi baki ababoda ebintu ebimu tukkirize nti palamenti wetuze tulonda babisalawo naye tunaleekanide tusente empitirivu bo basirise bamanyi bakiyisa n'olwekyo nsaba wetufuna akakisa nga bano bakama baffe ab'omu Buganda tuma Wakayima owa Nansana municipality tuma Seggirinya bwana bakomyewo tuma Kasibwe Bashiri bwana bamuke bannage bakibiina kyawo ba NUP ba NRM ba NUP ne bali ku tiketi ya NUP wadde nga bafunye akasente njagala omalirize
kati ensonga ezimu ati kubuno bakukendeezeemu kubanga tukyemulugunya ku bintu bingi. Amina neyanzege oyo yono ime yaddako agamba budget bantu bajesonyo kuba bagisalawo dda ne bano benyini balina budget gye basalawo eyaabwe bano balina budget yaabwe gye basalawo abantu bajja kulowooza osonga mutwa twahuli omu ku bakansala abagwa kisonga mugwa deputy mayor gwe ngamba balina budget eyaabwe bwe kikwataga kibakwatidde ebyo bajja kufunamu teyanzege kansala twa tedeyisa budget ntono budget abagiyisa lwaki muwakanyira ekintu edda ekyayisibwa edda ate nga abaka abagiyisa abasinga obunyindoza bali FDC naye nga sindaba kubaako kyenteesa obudde bw'ensonga eyo osobola okubumpa n'obunyongera ku nsonga endala ngenda kuweeyo yokka kale ku lwa bannayuganda kanteese okusookera ddala muno mulimu ebintu bisatu ekisooka mulimu ekyokuyiga ekyokubiri mulimu ensobi ate nga nnene ekiringa ekyokusatu tuyina okumanya butya bwe tuyigira mu nsobi byonna biwumbe mu dakiika 2 kitundu zenkuwa ffenna tukkirize nti amateeka mu ssemateeka galagira oba gagamba nti senga sipiika anaafiiranga mu bukulembeze obwo oba mu kifo ekyo ebitundu 3 ku buli 100 binaakozesebwanga mu nteekateeka ey'okuziika obanga oluvannyuma lw'okufaako binaaweebwangayo ekyakolebwa kiri mu ssemateeka wabula obudde bwe kyakolebwamu bukyamu kiwadde bwakufiirwa okufiirwa kyeki abannayuganda baze bafa si bantu anti ono mukulu mukulu kyeki mukulu kuggwa alowooza nti mukulu wano mu Uganda omuntu omukulu ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu Busiraamu eddiini gyensinza buli muntu ali kyenkanyi ku buli mulala era oba mufuti bamuziika nga ttwa ate Ssaabasajja baba musiraamu aziikibwa nga ttwa saagala tulowooze nti Oulanya kya bbeeyi nnyo era kyanjawulo nnyo okusinga bannayuganda abalala wabula ekiriwo ng'ekyenjawulo nti abadde sipiika wa Uganda naye bw'oba wakwata ku ssemateeka n'ojjawo egirimiti musajja gwe n'ojjawo egirimiti ani yagijjawo baani ye yali akubiriza yandiganye kubiriza nsaba muzikiriza enteesi bw'oba wajjawo egirimiti musajja gwe n'ojjawo ekkomo ku bisaanyi n'ojjawo ekkomo ku myaka n'okyusakyusa buli kintu ky'olowooza nti kikusibirayo ebweru Oulanya lwaki tewakikoze Oulanya lwaki tewakikoze musajja gwe naye mwami Museveni otubanja ki nga bannayuganda tugula sabbuuni omutwalo gumu 1200 ffe wano wetubeera tumugula nusu 8 n'akenda abantu abatalina kyakulya bagula sabbuuni 25,000 akatole beekati lwaki tolumirirwa bannansi boofuga yadde gwe ensi tomanyi nnaku gye bayitamu abantu naye lumirirwa ku bantu kale no nze njagala kugamba be nti tekyalikolebwa obudde buno nga buli kintu kiri ku muwendo ogw'ekanano abakulembeze baalikkiriza ne batuula ne bakozesa ssente ezaalikozesebwa ku Jacob Oulanya okusaasaanya nga amaze okufa kuba yafudde ne banaakola bate talidda bakwateko mmeka baali kutte ne5,000 gyali badigimala abafa bonna si bantu babateerawo budget ya ssente mmeka abaana b'abantu be bakubya amasasi bo bennyini ne babatta babawa akakadde kamu babawa 5,000 uliriza babawa akakadde kamu babawa 5,000 abamu babawa na 25,000 twalaba abantu b'e Masaka be bamala obatema amajambiya twalabako n'abayita ab'eŋŋanda zaabwe olw'okufuna akakadde kikyentegeeza Oulanya ne baali muwadde obukadde 5 ssente endala ne zikozesebwa okuddaabulula ebyenfuna bya Uganda kubanga ebyenfuna bya Uganda bigasa omwana omuto ali mu lubuto omuvubuka omukadde n'oyo eyakaddiwa atakyasobola yadde okuddukanya bizinesi yonna nze nno ku lw'ensi yaffe Uganda abakulembeze abatukulembera mulumirirwe ensi okusinga mmwe moto ya Uganda eri for God
of my country. China amakulu kulwa Katonda n'ensi yange. For God on my country. Kulwa Katonda n'ensi yange. China amakulu mangi naye abantu kati bagifudde nti for God my stomach. Oba kulwa Katonda n'olubuto lwange. Ekitali kituufu. Nze nno nyinza kusaba benti. Nti ensobi beba yakolebwa mbadde nsaba abaka parliament kutwaliza awamu. Aba NRM n'aba FDC, aba NUP, aba Jema, DP mukirize mutuule. Mukanye eyenkola ebeewo era musemateeka ekyusibwe kuba nkyamu. Mpozi kyenjagala okwogerako nga tonna bakunja ku muzindaalo. Siri musanyufu naye ndi mumativu ku byakolebwa kuba kansala ba NUP abeerubaga. Wabula nvumirira bakansala b'enansa na municipality. Kalingede wa deputy mayor ojagala nnyo. Njagala nnyo ensonga eyo nkulu nnyo kuba nayo. Kulofunde bobudde enjogera mu ekijja. Deputy mayor tetujja jogera. Nsaba omulize kuba wabambulizaako ensonga ya Jacob Oulanya. Yandiziikiddwa mu bitiibwa bitya? Eyanza kireta Jacob Oulanya abadde speaker wa ggwanga Uganda era yandiziikiddwa mu bitiibwa bwa speaker. Etteeka ebbiri bateeka bbiri bali ayita naye era lisigala bbiri. Yes, si buli tteeka nti ddungi, we must accept. Bwe bakwata ne mukazi wa munno tteeka nga bweligana n'osasula siringi 2 nga bakutte ne mukyala wa muno nusu 2 aye ne Jacob Oulanya gundi yavayo n'agamba mwami enanga nti woba tonnatwala bbanga ddene dakiika nga 3 oba tolina buzibu. Agenda maaso gwe bakwatira ewaabwe. nsaba ogende maaso genkuwuliriza. Lisigala tteeka bbiri. Kakati mu mbeera eyo muganda wange, mu mbeera gye tulimu Jacob Oulanya gye yafiiridde si kye kyandibadde ekiseera ekituufu ekyamazima okukwata biliyoni 2.5 okuzikozesa okuziika. Tumanyi obuzibu bwe tulina mu ggwanga ng'eggwanga nti ne bwe zitandibadde biliyoni 2.5 omukulu ono yandibadde asobola okuziikibwa mu bitiibwa ebijjayo ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Era olwaleero bwe ndaba bannaffe abamu nga beesiba ku tteeka ng'emirundi mingi mu Uganda ndowooza bwe tusinga okukola ebintu oluusi nga tubendinza amateeka beewuunya. Lwaki ku nsonga ya ssente mu mbeera gye tulimu bwe bajjayo etteeka ne balikulembeza nnyo mu maaso? Twatunuulira wano munnaffe ono nga yakafa kwe nkugambira nti etteeka bbiri bateeka bbiri. Bw'otunuulira constitution yaffe teyakirowoozaako nti sipiika asobola okufiira mu ntebe. Era bw'otunuulira amateeka gonna agalambika sipiika ava atya mu ntebe y'eggwanga ekyokufa tekirimu. That is why tulaba olwaleero Anita Amongi alaga nti akaaba nnyo ku ngulu kuno nga yali afiirawo okufuna entebe y'obwa sipiika. Ffenno tuli basajja Baganda ate abakulidde mu Buganda. Munnaffe bw'afa ne bye tweyagaliza oluusi tusooka ne tubissa ku bbali ne tusooka tukungubaga. Naye okugamba mbu olw'okuba tteeka we must go that way kisigala kitukuba ng'eggwanga. Era amawanga amalala gaatwewuunya galaba mukulu wange ono abadde atutegeeza nga omukulu Oulanya bw'abadde ow'ekitiibwa ennyo bwe yafiira mu ntebe bwe yasoose. Yes, yasoose n'atulaga nga n'amawanga amalala gonna bwe gabadde gatutunuulidde okulaba ekitiibwa kye tumuwa. Ge mawanga ge gamu agaatulaba ng'omukulu akyalina mu ddwaliro. Ono ye mukulu wo? Mukulu wange ono. Amina. Katusooka tuwumulemu katono ngomewo ne deputy mayor atongereyo n'ensonga ya deputy n'ensonga ya speaker. Enefik Media. Amina, mbakulisayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko eno the earthquake obunkenke
tukyali ku nsonga ya bajeti y'okuziika omugenzi Jacob Oulanya wadde kansala twasinga kwagala biri Lubaga naye nga tusooke tumalirize kino aye tudde ku kyayagala tulina deputy mayor atwagala bire ng'ate awumbawumba ensonga eno naye muzikirize njagaliza abasiraamu ekisiibo tukitandiseeko alusa zitandise okuluma abantu n'atazirina tukitwala idi tugibuzeewo katono deputy mayor okyali ku nsonga y'etteeka ebbi wadde liba tteeka so tukkirize oba tugaane yes bwe ndaba bannaffe abeeyita abopposition olwaleero nga basanyufu n'etteeka ebbi eririwo tukkirize tugaane libaki kyekibasanyuse etteeka okubeera nti lyayisibwa mu mbeera enzibu gye tulimu biliyoni 2 ziteekebwa ku kuli eyo ziteekebwa ku mukulu okumuziika ate era n'atulaga nti mwe bannaffe ab'NUP nga bwe muli abangi mugende mukyusa etteeka naye tuleme kwerabira mukama wange nze njogera nga bwe tuli abangi kitegeeza nti ffe abaleadinga opposition tukwate etteeka tukole ki tulikyuse naye tuleme kwerabira nti bannaffe aba DP babeerako nga be ba majority mu opposition ate emyaka emingi olwaleero ekibiina bonna kye beesibako tekinnaba na kuweza mwaka omukulembeze so etteeka lino libaddewo ebbanga lyonna nga bannaffe baliraba naye nga bakola ki basirise nolwekyo mu mbeera eno nsaba tubeere calculative eggwanga nti tusobola okutunula okusinziira ku mbeera eriwo ne tugamba wadde etteeka ligamba bwe riti naye waliwo priorities abandikozesezza obuwumbi obubiri n'ekitundu tusobola okukozesa akamu actually n'obutawera miliyoni nga 5 ne tuwerekera Honorable Oulanya mu bitiibwa nolwekyo olaba amabugo gokka gasobola okuvaamu sente eziziddwa omuntu mu bitiibwa naye obaza amafuta emotoka ezigenda okwambuka engulu eyo abagenda okwambuka engulu tebalina bajeti si gwe basoose okuziika president convoy ye tegenda kunywa amafuta ga Oulanya si gwe basoose okuziika engulu mu bitiibwa ebyo tukitegedde mukama wange so mu mbeera eno yonna era ojja kuwulira ezo biliyoni 2 n'ekitundu okuleka omuntu atamanyi gavumenti eno webadde etambula practical ojja kusanga nga Honorable Oulanya bamuzikidde miliyoni 7-8 ezisigadde nga zigenze muki musawo z'abantu oba kuwerera baana no mu nsawo z'abantu ate kuwerera baana ekyo kiri productive bano abasajja ababbi buli kimu bekkusa biliyoni 2 n'ekitundu nkubuulira tebasobola kuweza wadde akawumbi okwerekera Buganda Amina neyanzege deputy mayor tugenda kudde wa musomesa twagala twogere ku nsonga esinze okukyankalanya wiiki eri wakati ne wiiki eno erubaga mwinayo mwafunayo ku kansala wa DP awo wenyini njaga tutandikire aba opposition kitegeeza yenyigira mu kulonda speaker owa NRM kino kyakolebwa okulonda speaker wa NRM nga muli opposition tekitegeeza nti muwagidde gavumenti abula mulabye omuntu anaabakubiriza obulungi okubatwala mu maaso nga bwe twalaba aba opposition nga bawagira Kadaaga ne balekawo Ssemujju Nganda n'afuna obulukumi n'omu naye nga n'aba FDC bali 2 oba 3 oba 2 aba NUP bali 69 bali 32 bali 32 teyanza awo wenyini ojaga tutandikire aba DP bali 9 webasirabidde omukulu yagambye batawera 15 tadda njaga ekyo tukiveeko tutandikidde wano sebo ngenda kusiddakiika etawera neemu nsaba zibeere 2 etawera neemu ku nsonga y'erubaga bwe twali naawe omulundi ogwaggwa nakutegeeza nti abantu abajja mu byobufuzi ensonga esinga okubaleeta eryegi ya mugaati deputy mayor bwe kiri yajja kufuna mugaati oza kikyamuleta mugaati era gwe gumuyombya gwe gumulwanya era ku mugaati kwayagala otoola asibula abasiraamu ekiri alhamdulillah n'olwekyo bannayuganda batulaba nga tuli mu byabufuzi bano bonna abagamba ono tumugobye tukiki beekutta amataayi tebalwana lwa muntu wa wansi balwana lwa nsawo zaabwe
era ensonga twandibadde n'ensonga enkulu ezizimba eggwanga ensonga y'abeerubaga bakansala sinkulu bali balwanira nsawo zaabwe andi kati kibakutteko eddakiika nkomyawo songerawo obukamuliro ngabubunya olunaku lwelulwo oyugiridde ddala ng'omuntu ayagala okwalirira omuntu wa wansi era kyengenda onogenda kubwa meeya ng'onaamyuka wansi ki ku sabuni gwagambye mbuno ayagala abeere waggulu anti okekkereza nno okuba kukendedde omuntu wa wansi bana wano we tuli singa sabuni abadde ekigambo ekitukozesebwa ku nsonga eyo omuntu wa bulijjo teri muntu wa wansi singa sabuni adde ku 2 omuti gwe white star singa omuntu awo waliwo ebitolenga 2 naye kakati tambula tolaba ku sabuni katukubire mu ngalo ekyo tukiveko ntiwakubira ensonga ya sabuni eya sukaali okudaalira bannayuganda tuli basajja basiraamu batusomesa obutadiibuuda kkiriza nti omuntu abadde ateekamu sukaali ebijiiko 3 n'amuleka ne mu kikopo nze omu ku basajja abasoma analysis sukaali kati omuntu ateekamu amumala nyongere nkubire mu ngalo olabira ddala ensonga ng'abenarem omuntu amumala tuva NRM nayo n'ebirungi byayo nona abimanyi ogutali musango sabuni abadde alekebwa twakulanga abazadde batuyombesa bakyolesa sabuni mu mazzi tebakikuyombesako bakuyombesanga wa mutwalo kukubiza bana mu mpisa tekyali muzadde ayombesa sabuni discipline mu maka yazze bano ono nagamba twasoma naye yatekanga sukali mu mazzi kugazo mix tekyali kuteeka sukali mu mazzi banange tukiriza ebintu buli kintu ekibi kibako n'ekirungi ekyo njagala kakasobanura tweyanzigere eddakiika zebbi zimaze deziwe tweyanze kasolatwa wanjita ensonga y'erubaga gwasinga okujagala eddakiika 2 era nsi ezisinga okugimanya egwasinga n'ogimanya eddakiika zo 2 weziri nzize ngamba bannayuganda kyanaku nnyo era ensi ebeedo bonkanye senga olaba omulembe ng'abalina okukulemberwa be bakulembera ngani nze simenye ngani nga deputy mayor buli wosanga eyo embeera nze ndi omu ku bantu abayogerera abavumirira era nga mumujjidde mu mbeera y'ebibiina by'obufuzi ebingi kyamazima buli muntu aba ayagala namba enamba yeekola ekyo kyewasuubiza abalonzi era kyamazima abalonzi balabira kufa abakulembeze naye bw'obeera mukulembeze ng'ogwana kukulemberwa ensi edobonkana ebiri erubaga tebisaanidde kubeerawo naye bigwanidde okutuuka ku baakola ensobi ensobi kyendabamu yeya sipiika w'erubaga okugoba ne meeya n'omumyuka we mu lukiiko ne bakansala kyabadde kituufu okubagoba wano mu Buganda tukuzibwa nga tuyina empisa kyekitufuula ab'ensa mu nsi yonna abayaaye ba NUP oba ba NUP abayaaye ba NUP oba ba NUP ogenda nosaba akalulungu bani nze ndi we FDC ate njogera nga munnayuganda mbeetaaga kituufu naye kati tuli mu kutereeza ggwanga abayaaye ba NUP olw'obufere bwe bakozesa okulimbalimba bannayuganda ekigambo ekituufu kye nnyinza okukozesa abataliimu nsa kiba kibawewusizza nga bakulembeze agenda funa chance sigenda kimenyawo kuba ntaasaba bannayuganda tuleke kiddamu buzi naye okukimenyawo bannayuganda bakifunye dda sigenda kimenyawo naye sigenda kiddamu sigenda kimenyawo mpa chance ntese mu budde bwange ye alina okijjawo atulage nti si bayaayi nze mbadde ngenda kubawa nti bayaayi baabawa ssente obuwanana n'obuwanana ne balekawo ye yali aweerebbwa kaadi kuvuganya bayaaye obuyaaye ye muntu
akola ebyo ebitali bya mazima mu mbeera yeetaagisa amazima tetuli kwogera ku ba FDC. Why do you specify n'ogamba NUP? Tewali ba bibiina birala. Aba NUP be bali mu bukulembeze bwe Lubaga abangi opposition njagala nnyo otegeeze ekigambo kino. njagala mumpe chance nteese ku mumpe chance nteese ku lw'abana Uganda. FDC be yali erina obuyinza oba bukulembeze Lubaga yalina abayaayi ajja kitugamba eyali akulembera FDC Lubaga iriddawo muyaayi si muyaayi aliriddawo we yalabanga wagwanyedde okukolera teyalaga buyaayi ebbanga lyemala nga ye meya w'e Lubaga yalaga obukulembeze obulungi information tusobola gimukkiriza kubanga yatulemeseza okuteesa obudde bwange mubutwala ku lw'abannayuganda tugenda balemesa okufuna tewelabye kubayaayi bayanza mukama wange information ye nsaba bwe tuba mu programu eno twewe ebitiibwa sigambe nti ono muyaayi ono ye NUP ogambye abayayi ba NUP tetandikira ku ono mu ngeri bbiri NUP kigazi n'omulonzi ali wansi njagala nnyo okusookera ddala olwaleero mbadde very calm omukulu ono obwedde owulira statements z'akozesa bano abalina okukulemberwa bwe baba nga be bakulembera bannayuganda bwe baba tebaakulaba bumulamwa obanga tebalaba mu bantu bamulamwa ne bawa abantu obukulembeze tubawe ekitiibwa ebbanga lyabwe liggweko tujje tu aspiring tuwangule ebifo bye bakola tetunaba kugambako nti bave mu bifo no ndi very clear bajje bawangule ebifo abantu bano bye balimu that is one two bwe tudda Lubaga saagala tu generalize ate esa mu budde bwange oba information sandiyagadde tu generalize toyinza kuyita bakulembeze bakulembeze abakutte olukiiko nti abayaayi that is wrong bali mu council kubanga bwe wabadde obuuza omukulu bamubuuzize Lubaga tulinamu bakansala ba DP mwebali oba tebalimu good tugambe nti NUP yekka ye yalonda obwa speaker Lubaga lwaki olwaleero bw'aba alumba nnyo NUP n'alaga nti bayaayi aba DP tebalonda NUP erina abakansala bameka Lubaga aba DP tebalonda WNRM ne bw'aba ali omu nga mwali bw'abanga naye how sure are you nti ye ngowa opposition teyalonda WNRM so njagala twewe ekitiibwa nga tuteesa ekigambo ky'obuyaayi yokka gye tujja okutamba bannayuganda betuba tuwuliriza betuba tulaba betuba tuteesa tulina okulondamu ebigambo eby'enkizo gwe bitali mu nkizo n'obireka n'otwala ebyensa naye nze ku lw'abakansala b'e Lubaga mbagamba be nti ekyabatuukako kibagwanidde era nze nsaba nawulidde ku bigambo bya sipiika nga bagamba okumugyamu obwesige naye nze ku mmanya gye mmanyimu ne ku njogera ya sipiika gye yayogeddemu yagambye yasooka kutegeera buyinza ekigambo ekyo kyabadde kigaze era nga kitegeeza amakulu mangi yategeera obuyinza bw'ayina ku bwa sipiika era amanyi n'obukozesa era bye yabadde asembayo amagezi galinga ge yabawadde kubatwala kyankwanzi mu NRM baba bangule babaweyo ne kasente ya NRM muganda wange wateesezza ebibyo leka nteese ku lw'abannayuganda liri ttendekero lya NRM kubanga structure ezirina okukolerwayo bazita bateekateeka twalayo ba NUP bana NRM batwala ba NRM nawe bagenda otwala ba NUP era mu mwaka guno 2-3 oba guno omwaka nga guggwako bagenda batwala ekyali ku bakansala b'e Wakiso wano wetutudde tuli mu Wakiso ekyatuuka ku bakansala b'e Wakiso aba NUP kyekigenda okutuuka ku bakansala b'e Lubaga aba NUP oluusi tulonda lwa nsobi bbiri bannayuganda ndindamu abanansana ba municipality abanansana bannayuganda tulonda olw'ensonga bbiri olw'okumanya oba olw'obutamanya mbasaba okulonda bwe kuba kutuuse olw'okubuguumirira okulonda bwe kuba kutuuse bannange mukulembeze okumanya okwammwe nga bannayuganda tulonda ebibuyabuya ebigwana okutukulembera nga tebigwana yadde okulinnyako yadde ku lunaku olumu ku kanso okubyewegambo eddala si gambo ddala tulina okutegeeza bannayuganda bategeere kye baalonda tebalonda bakulembeze balonda ebibuyabuya omulembe ne bagutta guno gwe mulembe gokka ng'abalonzi balonda nkyukakyuka naye nga be balonda tebagwana kukulembera bantu naye ng'enkyukakyuka yajja ate be balonda tebalina okuleeta enkyukakyuka tebali ku nkyukakyuka
tesobola kujja kubanga omulonzi ye yalonda nkyukakyuka naye ng'abalondebwa si bankyukakyuka kyekizibu kye twafuna mu Uganda. Ku division wali Nansana deputy mayor ono yalinga deputy mayor twali twogera n'omu kuba NRM bamuyita mwami Ziraba yagamba nti bonga abe NRM tebakyabo wamwaganya awo mu kifo ekyo bakoze bulungi abe NUP ku division tebalina bulungi be bakoze kuba ekyokukola tebakimanyi naye ate Ziraba abeekokola Ziraba ayogera baatyo oba interest ze ng'omuntu n'obutamanya Ziraba wa NRM tali saidi yange agambye aba NUP tebakoze bulungi nanti wuliriza nkulaga ekituufu NUP terina kye yakoze kuba ekyokukola tekimanye teyagalawo NRM wali nanti teyagala baleeta lwa nsonga emu abe NRM babalemesa okulya omugaati gwe baaliridde kubanga mwami Museveni asinga kusika ba NUP abawe ssente abe NRM abaleke ebbali abefudisi sijagala nti tebasika oba tabasika wabula abefudisi namba esinga bategeera ekyo obukulembeze Anita Amongi muteeketeeke ye namba 3 mu Uganda mu buvunaanyizibwa bwa Uganda kati ye speaker ye namba 3 wa FDC oba yaliko owa FDC kiraga kutendeka bantu si butanyweza omanye ebibiina by'obufuzi tukkirize tugaane luguudo olwa main tugeze tugenda ku Masaka Road waliwo obuguudo obuvaako novaako tekitegeeza nti oyise ku main nasale bedi eyo ba NUP be bagirimu ne DP naye nze kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti omuntu okuva mu FDC n'ayingira NRM oba n'agenda mu NUP si kibi senga abaalangirira mu NUP n'agenda mu NRM si kibi wabula senga oyagala okukozesa obukozesa bannayuganda nga obalimba nti oli wa NUP naye ng'oli wa NRM kyekibi era kyenvumirira naye omuntu baakeera n'ayimirira n'agamba nze mbadde deputy mayor ku Nansana division nvudde mu NUP ndi wa FDC ndi wa NRM si kibi FDC yo tokyajagala nga olwawo gyogerako FDC kyekibiina kyange ky'ebyobufuzi kyenzikiriza era bannayuganda mwenna abanda bana bampuliriza nze sendi owatwa ndi wa FDC lukulwe nga be nabagaye nti nze omu ku batono abalina kadi ey'enjawulo ey'ekibiina bagamba wali onoonya akalulu wali ogamba wali amulera tiikinga naye nga gwolina ssaawa omanyi tulina ebintu bye tulina okukkiriza tulina ebintu bye tulina okukkiriza ku budde obwo omuntu gwe nawagira yali Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kuba president wa Uganda president wono muleka poa sijja gamba nti namuleka wabula nkugambye benti ku budde obwo nyinza okuba nali omu ku batono abaali balowooza nti Kyagulanyi agenda leeta enkyukakyuka olw'ensonga nga 3 nzikiriza nziwe bannayuganda obudde bungendako ogenda kunnemesa bannayuganda okutegeera ekituufu leka nzibawe budde bwe twonoona wano naali badde mmaze emu Kyagulanyi twali tumulabira mu mbeera eyaffe esobola okubeera defiance era n'okulangirira enkyukakyuka ng'eyita mu kwekalakaasa ne twezuula abeerubaga bakoze ensobi ki abeerubaga bakoze ensobi ki okola ki okwekalakaasa tebeekalakaasizza baalangiridde kibiina kye bawagira mu bikolwa nga si mu lwatu twagala balangirire mu lwatu nti beenaale abeerubaga bakoze ki basaba mwami Museveni kubatwala Kyankwanzi nga beebisse nga tebatudde kigambo babawe ssente buli bali banoonya byanfuna ewa mwami Museveni abeerubaga ki ekyabagobeza mu kanso kujja nga bambadde bikala bya yero mu kanso nga basaba mwami Museveni abalabe abatwale Kyankwanzi sipiika kye yayanukudde n'abawandiikira n'ebbaluwa nga wandiikira minisita wa Kampala Ajati ng'asaba abakulu abo balekerwawo n'okuweebwa ensako ebbanga lye banaamala nga tebali mu kanso era ng'asaba batwalibwe mangu nnyo Ekyankwanzi ekivaayo ki kusisinkana pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abulwa abawe ssente bwakuyita togenda nze tasobola kumpita kuba akimanyi sisobola kumusemberera akimanyi sitaani buli w'olikkiriza okole naye amina tweyanza sisobola kusinkana Museveni aye kansala twa deputy mayor
muli bayaayi muli babuyabuya muli ebigambo bingi biruma tebiruma byebitulo kakati ndowooza olaba lwaki bannayuganda basobola okukola choice entuufu ne balonda kyamazima abamu tetulina karakita ya bukulembeze wadde ng'oba oli awo tubaddeko nga twagala obukulembeze nze ndowooza nti kyabuvunaanyizibwa okuba abakulembeze bannaffe ebitiibwa kubanga twerabira mu perspective n'ebyo sijja bigendako nnyo bannayuganda bajja kusalawo ekiseera kituuse tuli lubaga tebajja kuzza babuyabuya mubuuze bo bana abaddiza kaadi be basiba buyabuya bakasira ba district e Wakiso bagenda bawa kaadi twawulidde ddala baagala ebifo ebyo olw'okugenda ewa Mwami Museveni babagobye ddala nakuba tebanabawandikira baluwa kakati bannayuganda okusalawo okusigala nga kuli mikono gyabwe naye ku nsonga y'erubaga nagyogeddeko bulungi wagitandisi nti oba oli awo abamu tetulina nnyo buzibu nakyabadde lubaga wadde meeya ne depute we nabo babadde baluguddemu nsonga eyo era kisigalanga benga abamu tugamba kakiyigirize abalala kubanga vision gyendimu meeya owange yamala ennaku 4 nga teyeebaka asula atambula bakansalazi be ogamba ngaleeta sipiika owuwe gwanasobola okukolagana naye gwanasobola okutambuza naye so kyali apon buli meeya okulaba ngaoleeta sipiika owuwo. By the way, bannayuganda kyebatamanyi ne bano bannange kuba manyi tebabeerangako mu councils tebabeerangako mu councils toseka ujja tulemesa okumuwa bombi tekuli yali abadde councilor oba tekuli yali abadde meeya wa local government naye bajja kuba kuliko ne meeya of course bajja kujja era bayige oba oli awo ebintu bwe bitambula naye tujja kubategeezanga ate engeri sibuli aliyo nti amanye ekyokukola naye ate buli ayingirayo avaayo kkiriza obagaana nga experience gyalina togirina tukkiriza oba tugaana saagala olimbe bannayuganda kati n'olw'ensonga eyo saagala olimbe bannayuganda bannange bano bingi bye balina okuyiga tebamanyi kanso zino bwe zitambula kanso etandikira ku mmeeya era olwaleero mmeeya w'e Lubaga y'omu ku bennenya okubeera nga tebaamanya kikirina kukolebwa nga tutandika ebyobufuzi abamu tugenda bwe twali tujja mu buyinza baatulowoozesa nti okukolagana n'ebibiina ebirala kiri nnomo nti tusobola okutambula timusobola okubeera abanje ne mulonda sipiika naye ate nga bwe mukirabye ebbanga lyonna tulabye NRM ate nga kyekyandibadde ekituufu that would be the right thing timusobola okubeera ab'ekibiina ekirala ne mulaba omulamwa mu muntu atali wa kibiina kyaffe naye tukkiriza oba tugane eggwanga buli bwe lyerondeka ku mutwe ne wansi wakola ki wonooneka ekyennyanja bwe kyonooneka omutwe wansi yonna kiba kikoze ki kakati bannaffe bano abali mu driving seat y'eggwanga lye balina president gye baseeti yeyokubeera nti bw'obeera nga gw'oli awo information eyo sigenda gifirira mukama wange anti nze njigamba agenda kunyonolera budde ate atwala obudde bungi bw'abaatawumbawo deputy mayor atunyonyodde bulungi alaze ekifaananyi ekituufu obudde kyenyonyola ng'ategeeza bannayuganda atulaze nti yo NUP yayonooneka dda era yasaanawo kubanga ebeerubaga byonna abakonyeemu sitampu okuva ku meeya kibagibagwana bukulembeze kyenkugambye ekyo nti talina information gyayinza kumbeetegerekeka kati mu mbeera eno kyembadde nkugamba nti bannaffe abali mu yeggwanga lino balina president oba bigambo by'oluzungu byenkozesa nkozesa oluganda bulungi osobola okivunula muzivuna kyebasetinga ekyo nti nga parliament because balina majority
by all means tubalabye nnyo ebbanga lyonna nga balwana ekyabwe kirina oyitawo abalina okubeera ku speaker ne deputy speaker balina kubeera baki Baabo. kibiina ekyo ate nno mwatufa abopposition nga tukikuba nga tulaba si enkola bwe yandibadde entuufu so abeerubago boolyawo bayagala okusetinga ekintu ekyo nti kisoboka okukola ndi speaker ne bwabeera nga si NUP temwasimbawo mu ku speaker yaliwo naye nga bwe nkugambye nti mu nkola entuufu bwe tugenda mu nsi eziri democratic tusobola okugenda USA ng'olaba Democratic Party erina abantu bangi okusinga ekibiina ekirala naye ne weesanga nga bawadde oli nga baguze ebirowoozo n'okulaba ng'omuntu ono kino tekitwale tutya nti webanga NUP ekitegeeza kye muba musazeewo eri kyemugenda anti nakyo ekyo kyenkugamba nti bannange bano olwaleero nze ng'ekiri e Lubaga sisobola kunenya speaker onenya mbeera z'emawula exactly mayor yalina okukola buli ekisoboka okulaba ng'afuna speaker era kigenda kuyigiriza councils endala zonna actually si NUP yokka bwabanga waliyo councils eziyina ababaka abalala abangi nga siba NUP ekyokukola bagenda kukola ki yes tukkirize oba tugaane ensobi yaliwo eyakolebwa okulonda speaker nga wa NRM era olwaleero ebibatuukako byonna bibagwanidde kabibatuukeko oba babawa enusu nti yaleeta obuzibu musimbi si nusu kati saagala kulowooza bwentyo ng'omuntu saagala kulowooza bwentyo naye ndi muntu akkiriza nti nsobola okulonda omuntu ataliwo NUP kasabanga anaakola as long as andaze ebirowoozo bye nti anaakola era nakikolako ne mu kalulu ke tuvuddemu nalonda that is the problem you have sebo protectinga nti waliwo omuntu akuguza ekirowoozo nogamba omuntu ono si wa NUP naye mu balonzi n'obalimba bali ambuleera naye mulungi ngani Lord Mayor exactly bw'otunuulira Lord Mayor nze namuwagira wadde teyali waki NUP era kyova olaba bano bagenda ne balowooza nti bannayuganda tebategeera naye tutunuulire bannayuganda bakansala ba NUP be balonda e Kampala nti bangi nnyo naye bwe kyatuuka ku meeya ne balonda omuntu bannayuganda si basiru era bano abasajja bano abadda wano ne balengeza bannayuganda nti balondera mu butamanya bannayuganda mu batunuulire nnyo naddala mu kalulu ke tugenda okukola ki okuddako kubanga bo balowooza nti bagezi okusinga numbers ezaayogerwa nolwekyo nga mpunzika bannaffe ekifaananyi ekyatuuse Lubaga kakyongere okuyigiriza councils endala eziriwo n'eziriddawo obaolyawo ng'okulonda kwa 2026 kukoze ekimu nzikiriza nti ensobi tezigenda kudda tweyanzege katuwummulemu katono aye tukomewo n'ekiro kyaffe ekisembayo Enefik Media mbakulisaayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko tugenda ku kitundu kyaffe ekisembayo abakulu tugenda bawa chance buli omu agenda kwogera ensonga emwemu mu wiiki eno agikubaganyeeko ebirowoozo mu dakiika emu esinza omukwatako tuwunzike program somesa mu wiiki eno dakiika emu twogedde ku nsonga za mirundi ebiri naye sijja kuba kwezeza ebiri osobola okwawuka neyanze omukubiriza olukiiko lwaffe luno sebo nja kutwala akaseera kano omanyi baganda bange bano bwe bandabanga nakyensimye ku ludda luli babagamba omugaati gwayingira mu nsawo naye tegunaba nebaza sijje chief justice kukyeyalaze yalaze nti omuntu yenna bw'okola ensobi olina okukola ki okwetoowaza kyeyakoze kyankutteko era bayitha wenze weyatuuse bwati ku bulange namusonyiyiddewo nga nze meeya ddako kyeyakoze yalaze nti wanjawulo era sinja okusaba bebayise ababuyabuya bebayise ababuyabuya ensobi ze bakoze bwe banadda ne beetonda eri abantu bagenda kwetondera bannayuganda babalonda gwanyage nti babakyawo bebanategeera bebakola obalaba nga bakomyewo mu bantu gomanya endulu gye bafuna nina gwe natambula banategeera bebakola mu kitundu kyaffe kino abakyane bamugamba sebo ne mukamaawo twaba olunene ne mukoma tusabwa
era yebuzabuza mpola mukama we yali ani meya ne deputy owawagulu asi meya te mukama woli owawagulu tetuddamu babulu temuddamu tumalira biseera naye nkakasa nti ffe bannayuganda bakkiriza mu kusonyi bwe bayise ababuyabuya bwe banadda ne bakola ekyasijja kye yakoze kakasa bajja kusonyiyibwa era nsaba buli atulaba akoppe ekya chief justice kye yakoze okwetonda sikubye okusobya kwa buntu wadde oli munene kyenkana ki wetonde menyeka ojja kusonyiyibwa. Amina. Kasatwa weekend kyonna kyoyagala okwogera ku lw'abannayuganda naddala abalonzi b'e Lubaga kyankuteko nnyo okuba nti twalonda abayaaye nga tulowooza tulonda abantu abalimu ensa naye nze kyenyinza okusaba abakulembeze naddala ababiri mu abataano abagobeddwa mu kanso kwe kuvaayo mu bwangu nga temunnabaako kye mukola kirala mwetondera abalonzi abaabalonda ne bannayuganda ffenna baabakwasa obuvunaanyizibwa nga mukama wammwe principal agambye buli ewali ambulera tiiki naawe kiwabagamba nakibagamba kulonda president Kyagulanyi ku budde obwo naye walina essaawa mubulaga nalina essaawa era saagala nnyo okukirwako ku lw'obudde bwange njagala mpe bannayuganda ansi egyembadde njagala oganyina be baba nga bannayuganda babakwasa obuvunaanyizibwa okununula Uganda nga mutandikira Lubaga mwe mwennyini mu kanso ne muya ssente obudde buno mwagula n'obumotoka omusango kyoko obutali musango naye mwali enguzi ne mutunda bannayuganda ne mugula obumotoka bannayuganda mubakuba nfuufu n'obuvunaanyizibwa babakwasibwa mwabuvaako dda sipiika gwe mwalonda nga bawadde ssente abagobye mu kanso kati muli mu kulimba bannayuganda ngenda mugjamu obwesige kye mwalikoze ekyamaanyi nga temubuzaabuzizza bannayuganda n'abantu b'e Lubaga kwetondera abantu abaabalonda mumenyeke mubategeeze nti twakola ekyobubuyabuya ne tulonda ataali waffe era nga bannayuganda mwali mwazira NRM naddala abantu b'e Lubaga ku lw'okuba nga twakola ensobi tusaba mutusonyiwe. Amina. Tweyanzanya be munaaba temukoze ekyo olufuna lw'obudde Deputy Mayor Alfonso Owinyiddolo n'osonyiwa nyinza obutakuwa mwaganya gwe kusalawo Alfonso Owinyiddolo ku kitiibwa kye kyaliko ku ranka ye gyaliko mu ggwanga Uganda amateeka agategeera bulungi Katikkiro yagambye musajja yerooya tikyamazima nga ye bwali chief justice fe abaalina okugenda ewuwe ng'atuyise nti abange mujje mbeetondere yeeyisiza kisajja kikulu siri tribalistic naye Buganda ng'eggwanga nsaba onyongere ku ddoboozi siri tribalistic yes simanyi Buganda toli musosoze naye Buganda ng'eggwanga dene Owinyiddolo chief justice era kyeyakoze nze ng'omunnakisiimye okubeera nti yagenze neyeto naye ate era kiyigiriza abalala Owinyiddolo ku ntegeera ye n'ekitiibwa kyaliko mu ggwanga twandisuubidde nti buli statement gyafulumya yandibadde ng'ali well informed. Omanya otya oba ennaku yabadde musisuseeko ennaku ne bwekusukkako toyinza kugamba nti ono omusajja yakutte omwana naye nga toyina bukakafu nsonga eyo kiba si kya buntu n'olwekyo kiyigirize bannayuganda naddala ebifo bye tuyina tubiwa ekitiibwa nti buli statement gy'ofulumya bw'oti oba oli musanyufu nnyo oba oli mu nnaku nnyingi etambula kinene etegeeza kinene eri bannayuganda so kiyigirize bannaffe nti buli lwe tuba tugenda okwogera tulowooze nnyo tusengeke era tusengejje biki bye tugenda okufulumya eri abantu baffe kubanga ku ddaala lya mukama waffe nze mu byonna si kye mbadde ngenda okwogerako ekyo naye mu byonna statement eyasinga okunkwatako era yali ku nsonga y'Owinyiddolo yakolebwa mukulu Muwanga Kivumbi ngali Butambala yes ng'agamba nti mukama waffe bw'oba wasobodde okuvaayo
n'okola statement nga toli informed n'osala omusango olwo singa nze Muwanga Kivumbi Omuganda najja mu kkooti nga tulimu n'eddolo atali ggwe mbuulira oba walibaawo fairness kuba ojja kujja ng'olwo already oyina bwe ekikuli ku mutima. So statement eyo kunze yategeeza kinene nnyo, yalaga nti omuntu ono wakitiibwa mu ggwanga nekyalaga incompetence ey'ekika ekyawa naye yeetonze ndowooza yeetonze aliwa bitono yeetonze aliwa bitono naye ebere lesson eri bannaffe abatannaba kukikola. Amina gwe wamusonyiye ng'omu namusonyiye ne Musa namusonyiwa tannaba nakwogera mukasobola nga atuuse ebulange nogaa ne waabakuba empi namusonyiye kasatwa wamusonyiye namusonyiwa kuba kye nali nsaba tweyanzeeki ayi agambye ajja kwogera ne Hasani amufunira Hasani abantu b'ekyalo ali ku kamera ate n'omukristaayo yes nti omukono gwa ddyo bwe guwa ogwakono tegulina kumanya. Amina teyanzeeke ne musiramu bakisomesa niyo babukansala musa ebyokutuwa ttaaka y'amazzi ng'ate enkuba etonnya omusana bwe gujja ate tebalabika. Teyanzeeke musikirize programu ekome wano. Tujja kubeebaza Hasani Musa abaddewo ku kamera wamu ne Beka ne Tamale Henry ne Kato abaddewo ng'omujulizi.